Laba husband wa Miss Dammam omupya babadde ku live nenga kikabuka bino bisaana obyerabiddeko era byonna mbikuleetedde maaso awo watch to the end ojja kunyumirwa tojja kwejjusa omukwano oguli wano byonna babyogedde babimazeeyo nenga wasuze otya asibye otya gwena omulungi ampuliriza channel media call subscribe for more updates like share and comment tweerabira okunyinga notification bell obenga notified brentekayo video empya munange n'ekirala nga nyongera okujjukiza nti tulina airport pickup tuzuula omwagalwa gwe wena eyandegadde okuzuula omwagalwawo akubuzaabuza tokyamutegeera yeebuzaabuza gwena ofunamu okweraliikirira olowooza oli omukumbe muli bangi mutukwase enamba eri ku screen yo munange tojja kwejjusa tulina airport pickup tukukimako kabubeere bwa misana kabubeere bwa kiro tulina free wifi tulina good services ate nga ne ssente tuzikukyusiza bulungi nnyo nga tebakutemye charges zino ng'eza Western Union mukwano ssente zo zifunanga bw'obadde ozisuubira oba currency yaabwe oba ye Saudi oba ye Dubai oba ye Oman oba ye Qatar oba yawa currency yonna gy'olina munange tuzikyusa bulungi nnyo ate n'ofuna akasenteko nga kawera nga bw'obadde okasuubira ate nga n'ekirala tukola surprise ez'enjawulo gwena yonna ne wabeera oyina bintu ng'oyagala kubitwalira bazadde bo oba muntu yenna nga tolina bikutwalira mu kwantu tuteeke mu transport tukukolere delivery ate nga ne wabeera oyagala kuliza mwana wo birthday keeki biki byonna tubikolako n'otumayo n'otusindikayo ne tugenda ne tusanyusa bulungi nnyo omwana wo oba omwagalwa wo oyagala mu surprise nga muwa ku kimuli manitawa money bouquet gift hampers fruit baskets n'omuwa ku birabo n'alyako munange tubikolera ddala kabeeyi kasamusamu ate nga kakuteesaako obuteesa munange twesiga tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo tojja kwejjusa nyongera okwebaza mwenna mwenna abampagidde abantrustinze ne munneesiga ne munteekamu obwesigwa mikwano ndi musiimu nsaba Katonda baye kye musinga okwagala mwenna abazudde abaagalwa bammwe congratulations nammwe be batazudde be batateebye mikwano nsaba Katonda abawaabo beyabateekamu obulungi abatagenda baka byamaziga kubalumya beyabatondera okuwangala nammwe ebbanga lyonna katugende butereevu ku Miss Dammam live gye yabaddeko n'omwa husband we omupya bannange enseko buseko beera ate nga weerabirako wetegereza waba teyetegereza nga mbuulira mwongere azonga repressinga weebinyo bwenno naye ate temunzontokerako munansonyiwa era konansonyiwa mpaayo nkuweereze mobile money onteereko asatu va mu byokwemana nkuweereze mobile money ngisome just nkuteeka okuwa gundi wange mukugu mobile money oba togenda kikola kati enkyagwe jangu yedokita wange mba ngenda zikudiwa gwe baleteeramu meka zebale zinte enamba y'essimu sweetie, where is my fucking phone oba ngisuddewo no njirabe enamba nso ndi muntu wa kigambo kyange if you're serious tomorrow I can inbox you ne kwa contact yange tomorrow I'm free bakolereko ku bwereere oliriddawa just know orabanze there are 6 of them here bateka mu mateeka kwa accident genafu amwiniuki so kati gwomanye nze ndiwa gw'oyita enkya oli luddawa
gezaako otunula ng'embeera y'obudde ate nakulabye nga atali loosi naye wandibalo kati nze siri mu Uganda mpeereza babikolereko eno. Anyway, olikomerawo ndi kigambo ki ngenda funa vacation lwa ate steriri limu galinga 3 4 eno ninayo limu 2 3 4 omukazi omanye nti bwofuna omukazi ozimbe relationship yo efamily yo kubanga ebyensuubiisemu era obwanga obikoye maaso negakuluma kale lake togenda wamma mwabazonga nze kyembagamba abambuuza no sisobola bra no ewajjojo senyigirawo so abambuuza nti kino kiki nja kukulaga gwe bwamanyi you make your own decision gwe kyolabye kyoba olitwala kitegeera amanyimu mani lubaala asangibwa mu bannayuganda omuyitirivu yeetaaga okufuuyira emminde mitwe 9 Namba. Lavo. Njogera nawe budde bwe buti mwebukire njogera naye obudde bwe buti. Bro, don't be like that. Oh no, my little bro, just sometime bananga mnasonyiwa okwogera oluzungu akatooka ngaako kasomera Pennsylvania. So chovola badde Luganda teka. So Junior, I got you, bro. But you know, sometime when you be too nice, some fucking people step on you. So sometimes you need even you to show. Not all the time you're supposed to show good side. So you need to comment. Cause sometimes you need to show like you need to be a bad man. Embera na skwala za mmanyi isobola mmekera ku muntu. Yes, mulabewo nga tukyagenda mu maaso bangi abadde basuggestinga nga boogera nti Miss Dammam yandizeeyo ewa Maddo baali banyuma bonna biki abalala nga bagamba nti Maddo agende maaso ne gwayina Miss Dammam mukadde mukulu tasaana Maddo Miss Dammam afune size ye ne Maddo afune size ye bingi ebibadde byogerwa n'olunaku lwaleero Miss Dammam bambi asazeewo n'abaleetera ate ono era ogenda kubeera nga weerabirako to the end. Nsaba obeere nga video giwa obudde weerabirako to the end. Mukwano ogenda kunyumirwa. Embuzi nejja nempisaamu eggaali. So ngenda kufuna second or a minute or a hour or a monthly regret. So it is inevitable. Whether bro, let me tell you one thing. Yeah, exactly true. Mr. Jojo, let me tell you something. I was such a kind of person. Era nga tukyeyongerayo mu maaso nsaba okozesa comment section otuwa endowooza gwe mu husband omupya omulaba otya. Era nawe oli tiimu Maddo nti mu husband nti Maddo yandisigadde ne Miss Dammam oba Miss Dammam agende n'ono gwalina nti oba bandizeemu ne basigala kale ab'omukwano baali banyuma nga bonna bali wamu. Abantu baabwe tiimu yaabwe babaagala bonna nga bakyali wamu bakyalaajana. Ne watch to the end mukwano togenda kwejjusa. Gwe wenna atanyigenda kunyumirwa video eno mukwano you are serious alone. Bino ebintu binyuma ate era bisisa. Tebigwa naye nze nga Jojo buli wanyiika nga n'omugenzi muyasooka bana
bannange oyomba nfunye like I love crazy girl bannange lake nze njaga ekirooto ky'omukazi njagala omukazi MDD music dance and drama oyina okubaako saagala mukazi agenda kujja saagala mukazi ampanyo respect nti kulikayo mwami bw'aba tunyiiza n'agamba nsabaako nsonyibwa I hate that saagala I don't want bakyali abo kati jankuweeyo mpulira omuntu yenna ne bw'aba talina mpisa omuntu gw'ayagala omutima alina empisa alina empisa No, okay, relax. Miss Dammam, true story. Jojo, last year or about 2 years back, nali mu love. Ng'omwana mpempe, angayina empisa. Nganjogola nga nange muli I feel it that she love me. Naye twalina akadde kati ng'eyo vibe ye gy'obaddemu twalinamu akadde ke twaddamu mane ne twekola ebintu ne tukola ebintu naye nga mu akaseera nga tukakanye tutadde obutuulire bwaffe ku ttaka like dewe nsobola mugamba nga nsobola n'omutuma ka remote ke nsobola osika n'ekiga nga yenna nga panangela nga tanyomba naye omugamba babe mpulira sina maanyi can you go for shopping akasooka nawe n'okagamba nakagamba okay I'm sorry naye n'agenda nangelo love ekintu kiralamu oko gwe kookanula amaaso obenga omugenzi ate Miss Dammam ate senga nze naawe nga mukama akikoze Allah unforgettable couple on this planet Jesus eko maana we tuve ku bino ebyoku TikTok omukwano ngezaako twegezeeko oyinza obuta eko maana we yego maana mukama n'akikola Dammam Jojo oyinza okufa mu nsi muno nga wokyawanza oyinza ofuuka lesbian oyinza obutaddamu kuyoya kufuna musajja mulala bannange mukama weefodda birungu nze sijja kuki I won't prove sijja kuki I won't sleep on it sijja kisulako sisobola era gwamanyi oba nimbye that is my opinion the real ani Jojo era bakamama nkutunuulira bwe nti neŋŋamba yego maana ate era Jojo ojja kunnoonyaako tusabengayo oba your free time tusabengako cause sometime in connecting ne Holy Spirit so tujja kusabako kubanga the Holy Spirit sometimes showing me something into your life but sijja kubyogerera. Don't look at me like that man, you make me feel nervous. So the problem I fear, I don't want to hit in someone else's box without permission, and I'm a person who don't want to make kusagala kuleka bujulizi mbate tudawo mbate wowe mawozi tukugobi ngabani mweteka mu bufuzi. So that is it. Mawozi oyogera katanya. So Miss Dammam, it's all about prayer. Don't be scared. I think we must be prayer. The Miss Dammam, it is. Come on, the Nakosu is at Dammam. No one both on your Omusaki, no ball is that day. Or take Okuliaku Saint Yang. Mobolingeri yonna just moyo wa mukama achinda kantu yode oteeka okulya kusa newe kanaaba kakadde kayinza okuba akatini oteeka okulya ku ssente yange.
with a good heart oba nkututeko somewhere ne oba tugenzeko more mega and you choose whatever you want as long as tekisuka kakadde koze omumpi wako mawa maybe mu future ndibanze funye nga bwe gambe it is a deal wekuba kwetaaga kusayininga nga ne weba nfudde amabugo basooka kujjako zizo naye kambuuze Miss Dammam lino gwewoliraba lino ddiba mama kikumi kama wewe tebamukiriza bera ku live serikako nawazunga olabye omwana akubye essimu ekiga wazunga onywa n'omuzabibu jjajja ye yagulira naye jojo mpulira nkuwulira senagambye netiwakayo newe kutaba nsigala nkuwulira kiki negomba ofuna omusajja nga wegamba nga tusobola okudda mu nnyumba netuteekako misiki netukuba omuziki ngatunulidde mu ntebe tubuukabuuka tukuba omuziki weba nakunemera weyiba esanyu nga tetunnazaala mwana like tufunamu n'akaseera nga tetwambala nangoye tutaawuka butaawuse tutyo mu kiyungu tuutwo nga ate mukama atuyambe tufune kasente kikomera teri mbwate mu kikomera tufunako obudde nga baluyita naked day buli kimu kiyungu ate nga we tuba tufunyemu akayala mu kiyungu tujjawo buli kimu tuyiwanga tujjula kiyigo obadde okyandagadde mali wamantaganga weweetegera gwakalabanga alo kasana gwokalabangaki tokate nedase mbadde nse sikalabi kakalabangaki ndabanga akazigo ate nze omanyi lwaki sometime lwaki sisobola kateekamu linnyo ya lumu nga nkyali anyway bikwasamu nansonyiwa jojo nno ino true story nga nkyaliko mu love lwaki kano akantu natuuka ekiseera nga I'm proud of it kati lumu I traveled somewhere west Jabagamba. It was Yalinsi and Dalabat in East Africa. Then Namalayo I spent like 2 or 1.5. Eventually 2 months and I fell for someone. Okay, the girl like she crashed on me and manyo omuntu okucrashing nga already wa crashing akodde so at the hotel so then I was moving on the streets and then that's how I was in a game park so then 12 an hour some good talk whatever tebyarwa because mukama aina engeri gye yakola tutesa tebyarwa nga we go ku hotel kwenali nsola kwaliko a very beautiful restaurant and so then sarwa omunange ng'omwana ajja atandika kujja waka in my rooms then
netukola byonna byetukoze tunyumiza omanyize sipapira muntu newemba nkulaba nga akabaati kaji newemba nsooka kulaba nti naawe you are connected saagala ate nze kukwatako nkuba oluyaziifu oli mu kigabi tebinkolera so akantu kano wenategeerera nti no waliwo paati wekagasiza jesejja bagamba ate nga mu butuufu egoma bashimani bakugambye akazigo kano ka mugaso sebo olina okukateekamu namubero onfodde no era naaba oteekamu erinnya ogenda teekamu lino obanga owulira oyagala nnyo kuba oba ogenda kumpa oba ogenda kunsaza ku buli 10% kano kako 30% oba ogisaze discount number obulaba wonkozesa los kuba mu butuufu like kainenge like I don't know tegeza nze nakola nsobi like oteekamu ageyo eyo ekyo gambe kamugaso ki Kamugasochi, Kamugasochi. First of all, girls, you have a small finger. So nzate sifunanga ko mukazi ayina kigere kinene yadde ekibatwe baba n'obugalo butini. So then one day naina crazy girl. So as I eat girl's body like all. So I eat girl's body. So abasajja mmekete bategeera when I say eating the body. So akagalo k'omukazi kusenga okakwata n'okatayiminga wana mu gap teeth kayina ennyonyogeze omukazi ye yasobola okiwulira gwe tosobola kiwulira. Yeah, I'm eating girl's body. Kalenze njirya nina engeri gye njiryamu eri professional. Abantu abamu kiyinza obbaka naddala obukongovule buno ina engeri gy'okalumamu ne kavaamu obunuuko obulago buno wano ina engeri gy'olumawo ennyama kati ennyama eyo ina engeri gy'ogi balansinga mukanga kati buli kati oyina emisuwa gyo gula n'abeera ng'ali connected obo kimuyambako okugula all of the phenomenon of the ventricle system. Mbona agambye ekyatwala erinnya kireeta buse Jesus. No okulimba kubiya akantu kano nange mukusooka kuba bakwogerera nnyo bakwogerera engamba ye bannange ate batandika okwogerera ng'ate engamba yegomana bati olunaku lwe nasooka okwa nange kale ate waliwo ewamu wesisobola mmala gayisa kuba mpaawo ekitiibwa era y'ensonga lwaki ntuuya n'emisana n'ekyo kati oba kyajja kitya kati oba kati wantu wano era ngenda n'engamba oba nere neddala ndijjawo naye atawo kijja kuba kisusse twala
eri omuyindo gongo yina guwera sigwe amwe muganda by the way bagamba nze naawe gwe hamba boy bayinza okugambako kyokka alisibi no omanyi mu ebintu ebimu mwabimanyira okusaagiriramu n'omuntu ne waaba alisibi naye nga I'm proud of my kazigo oba my whatever so even kano si kazigo siddibu wabula it is just a weapon in some wars yeah olutalo ne weruba mpulira nga lunnemye otuuka ku nfeete ekyo ekyokulwanyisa kyekikiggala nsapeki wange namutegeera naye mumwogera bwe kasita mulaba ng'essimu egenze mu wansi w'ekitanda ng'osala eddoboozi kiki ekyo naye mukwano ntandise okweraliikira eyo boto ya pepisi yabadde ejjudde njagala omuntu alya bannange nze natwalako olukazi ku basmat restaurant ebwayiseeyo ng'epuleti ya mitwalo 3 ebiseera ebyo emitwalo 3 zeyali nnyingi okusinziira ku nfunaye olukazi ne luyubulako olususu ne lutandika okulyako ne luŋŋamba lukku ate nina ensonyi nze nasooka lya kakomando nga ngenze nange neefuula planned kid emmere ne bagizaayo nsasudde juice wamu yali wa 15 kanyweddeko bwe kati kaleseeyo ku half and quarter kyokka we ku basmat yali kumpi wembeera wenali neŋŋamba obamba kubaakaama bagipakira enjajja kimanga nkasiibudde naye ate nga nakyo ndaba kiralamuuko nze njagala omukazi azinga wekaba kiro y'akawunga girye tukufumbireko waafu y'ebijanja nange naye bambi omuntu yenna anaatwala Miss Dammam omanyi mudda wano ne mwema nansula kuti omanyi tiktok muwaanawaana muwahayipinga abantu wano naye Dammam asobola okera ku majanadde e Uganda naye n'afuukanga mukama nsonyiwa okwogera ku kino naye n'afuukanga Brishaka sigamba nti kyasobola ofuuka nze kino banange laavu gye tulaga oba gye mulaze kubanza nagimulaga sinnamumanyi laavu gye mulaga Jojo oba Miss Dammam temubikomya wano wadde Uganda oba tumusondere nezaabakozeewo anishidiza laba omugoye gwatadde mu kamera mugulabi ogamba wallahi gomanyi kati oyo omwana agenda n'okudda e Uganda nga talina ne hepatite yakwepiikya ekirungi gwe kirabe no kati nno nze kambabuulire nze mukamwa kwogera mu ndaba nze waliwo wentuuka nga nebeba hepatite tolaba nti nno obusabbooni tubwekuba tuuka nga ne hepatite yakasabbooni sigyetaaga ntuuka nga kinsigaliza just njagala wulira ku ddoboozi lya mukazi naye nze waliwo ne wentuuka neneekyekingako nensooka ngamba gwe mukulu omwana tondisappointinga nene sikwekukyajinga waliwo tolaba nti no bagamba omusajja azuukukaalibwa ati nze waliwo wenzuukuka nga ndi mutulootoze nsooka kwekyekinga bwe musala eddoboozi kati eyo pressure omwana eyo pressure gye twagala okujja ku mwana nze wamma Miss Dammam oba kiki yatukuwulira ekyazibandi wange tajja kweteekagisa sikaali nze bwendi oba mukyebakiriza olulaba omukazi abo oba omusomo ate ekikibbe midde yasanuka
Hey man, Miss Jojo. Omanyi takuwa. Miss Dammam. Huh? I'm in love with you. Takuwa. Nyo. Muyina chiremya. Muyinira hapo wate. Dammam. Bayiringira mu wamma. Nekwano mukazi wonga kugamba ira mube. Mukazi nga bamukiyo. Nange nkirabye yo comment. Ebadde na mu capital letter ya. Sawa ziweze 5. Ngaliwa. Wali mukazi wange mu comment. Wano kasi Dammam kukyali. Yali mukwezi ngabadde kwini somyeko lya kwini kyagadde nogipinga ne nze akada kalisingo bwenti ani atamanyi Jojo olira we babeera webadde eri mu kabokisi omanyi wagamba bebe eyo naawe vibe obimanyi byateketaako wakanye mukazi amunonye mukuwanikira ane munonyeze kumuwanike moderators bomba ninawo wa moderators please Kozi ngabate wali wa Mr. Miles. Miss Dammam olunaku lwolimpa oba moderator yo ngenda okolayo ka birthday party Queen King Queen wa King no si yeye ekifaananyi yakozesa kikozesa badde manyi Queen gye Queen abeeko ne kyayogera munnange. otuuse okugamba wano wa maama wange mujebaleko Kale takayagala kuneegaana toneegaana bebi munnange. nenga misi oli otya olesono Miles banayenze enfeenseko ate omwana alina ebibuuzi tako ogambye tako omumanyi ne bannange Miss Dammam bannange oyamanyi wabula yeegaana Dammam yita munnange. Miss Dammam, the one and only. kiragasiibya wano yangamba byankukutu Jankutu bichi. yangamba byankukutu Nabeka tibiveye ebyama. Mulwatu yesawa. mwana Miles genda mu maaso n'emmisi ffe weetuli ono takulemesa ono Agere maso ono wange olunaku lwaliro Miss Namuba. ekitegeeza Queen ekitegeeza you support me and by the way Jojo waliwo omuntu eyakomentinga ku vidiyo yange naawe n'agamba bambe kale mu bonna I wish senga Katonda aba akibakolera bambe I was so emotive and emotional about the comment
yakiteeka mu favorite mu butuufu n'azuukusa n'ekituufu kyenakuyinako Jojo koze Jojo lwakuba saayaga the same time nakoowa ebintu by'okukompitinga so yazuukusa the real feelings and the strong feeling zenakuyinako before kwegamba and I see ngabambika vibe and I love nze nonkuba olugalo videos waliwo nekewakava okukewata like you have the way you like you do your eyes like as if you're gonna die and no kwegamba tuve okitegeera kati ate ove nekwebyo I don't know girl about kati ono mwana waze ng'alinga ali ku side yange so then no the Miss Jojo kukimanyi okusalawo okubasa I don't force someone to love me but it can't stop me to say what I want like what I feel about you know kyemba nkufiirinzeka will come out onkugambe nti it is yours nako okutereka ebintu ku mutima nja bigende mukwano ne Jojo ate nkisereke I will say that I'm in love then ogambe Mouse I'm sorry ma you know my fucking type or you know my class or you know we don't get the what same vibe so bamush I'm very quick to do that I don't waste time because I know obudde tulina bumalira kunoonya sente tetulina budde bwa kumalira kuba tatwagala twabikolako nebituzimba lindako katono mu mboona yakagogwa kiremya bwaki badde mbuuza tulaba Miss Dammam obudde buno kati kwate simena yekwate yange wano atirako Miss Dammam yakasente akawera yakutwala tugende maaso gwasooka kuba gwabireese tugende maaso tetwogera tugende amutirako ne katuuka ngamutwala yeah Miss Dammam soma akanamba kasome mu lulimi olufuuto wanje yanguwako mukwano todduka takuwa ate ndingagawa Miss Dammam kugambye amutirako sente eziwera yamutwala tatwale yakwogera bwogezi sirya ebintu biba byasente ayina sente yatwala sintangira yatwala okitegeera yeah it's cool Follow me back. Wandi brother Follow me back. I call you back Follow me back. ine Miss Dammam soma tuvewa n'amanya sambyako kamaka nabwe ekyo ntwala okusimba kwange libira alaba video yange to the end nolaba obulamu nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu era nsaba Katonda ku ekyo osinga okwagala nenyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa gwe naye alina omwagalwa ogw'obuusabuusa nga alina bangi naye nga gwolowooza omuliko bw'omu mukwano namba y'essimu eri ku screen yo twesige tojja kubeera ate nga wejjusa tukuzuulire omwagala oleke kubeera ng'obuzaabuzibwa ng'olowooza oli bw'omu kumbe bakugatteko omugotteko ate nga nekya tulina airport pickup tulina services ennungi tulina free wifi tukunonako kabubeere misana kabubeere kiro tukukyusiza ne ssente gwe nawena eyandyagadde okukyusa ssente eyeraliikirira nti ate munange ssente zange nazikyusa ntya eyeraliikirira okudda ne ssente ze eyeraliikirira nti wate munnaye bayinza okumpa fake dollar ku airport buli currency tugikyusa Saudi eya dirham Dubai eya Qatar eya Bahrain eyawa yona buli currency tugikyusa kabeyi ko kasigala nga keeko nga tezeesazeeko nga walaba za Western Union sente zo zisigala nga zeezo mukwano twesige ku airport pickup tukutambuze ate ne sente zo tuzikyuse newe nawe neyandyetaaze okusurprisinga omuntu oyo yenna tukola delivery surprise tuzikolako bulungi nnyo ddala neyandyagadde okutuma omuntu yenna
Naawe yandyagadde okubaako ebintu by'ogula biweereze mami mu kyalo naye nga toyina abimutwalira. Munnange twesige otutume otuuka transport tutwalire mami ebintu mu kyalo. Yandyagadde okuliza omwana we birthday yandyagadde okumugenderako ewantu yonna yonna naye nga toyina gw'otuma. Munnange twesige otuwe transport tukugendereyo ate tujja kubeera ate nga wejjusa. Neebaza abo bonna abatwesize abazudde abaagalwa mu congratulations be batazudde tusaba Katonda abawe oyo gw'abalimu obulungi gwe yabategekera okuwangaala naye obulamu bwe bwonna tusaba Katonda abeere ate ng'akuwa essanyu ng'akusanyusa akuwe yataawuka bimaziga n'agakusangula. N'ekirala tusiba ebimuli n'ebirabo tukola money bouquet, money towers, gift hampers, fruit baskets, money towers, gift hampers n'ebirala bingi nnyo tubikola. Tukola ne delivery twesige surprising omwagalwawo, giftinga omwagalwawo oba omuntu yenna gwandyagadde okugiftinga oba okuweerezayo ebirabo nga bibyo. Weetuli twesige namba z'essimu kwe ziri ku screen mukono tujja kujjisa n'ebirabo by'emikolo tubisiba ng'okwanjula okukyala abalina nika byonna tubikolako. Ne birthdays tubikolako twesige tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukono tujja kubeera ate nga wejjusa. All channel media ko channel subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obiringa notified bwe nteka video empya.